Inside Story Uganda. Real Atera batuliriza nze George Fred Kajimu meya w'omulala Mukono municipality ate ekyamazima agenda okubeera member wa parliament addako Mukono municipality. Ndi musajja mufumbo nyina abaana 6 benzaala kuva mu ntumbe zange naye n'abalala bangi bendabiridde ne benkuzizza. I'm a fellow of the Chartered Association of Certified Accountants of UK. Ate nakolera mu kampuni z'amafuta zokka emyaka 25. Ng'emyaka 25 egyo 10 kujo nakolanga expatriate. Nze nali muna Uganda yasooka to be expatriated to Total International. Lwekyo nenkola mu nsi nyingi omuli France, omuli Nigeria, omuli Rwanda, omuli Mauritius, omuli Mayotte, omuli Zambia. Ate nefuna n'omukisa okutambula mu nsi nyingi esoba 50. Naye nga ogyeko ebyo nali muweereza mu ekereziya, nali Ssabakristo mbya Paris nga nyina emyaka 29 gyokka, nembeera omuwandiika wa Nsambya Dinale, ate nembeera omuwandiisi wa Kampala Archdiocese. Mu bitundu ebirala ebyenjawulo naddala muli ebibiina ebiyamba abantu ndi Rotarian, nali president wa Rotary Mukono era nkyali muweereza mu Rotary. Mabega abantu bangi bamanyi nga omuvuzi w'emmotoka z'empaka, navuga emmotoka z'empaka emyaka 10 ate nembeera president w'emmotoka z'empaka ebisanja 2. Kakati ate oluvannyuma netandikawo kizanyiro ky'emmotoka z'empaka kyewandiise racing circuit for cars ku Festino. Mu business ndi director and chairman wa company enene ya Might Investors Uganda Limited ate era ne Festino City. Nali meya wa Mukono municipality okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka ku 2021 ate nesimbawo ku member of parliament nembeera wa 2 kati manyi bulungi tingenda kubeera namba 1. Lwekyo bano bonna bazze okumperekerako mbeebaza era mbassaamu ekitiibwa. Nkakasa nti Mukono egenda kufuna member wa parliament muna FDC. Aneyanza nnyo Mr. Adam Kungu amanya Danstan Edimbogo nesimbeyo nga member wa parliament Mukono municipality nga nkwatidde FDC nze ndina fulaga yaayo. Ebinkwatako ebitonotono nasomako, nasomera Mukono kutandika kwange kusoma natandikira ku St. Paul Nasale bwe navaayo nengenda ku Mukono Town Muslim Primary School. Bwe nava ku Mukono Town Muslim nengenda ku XLSS kati esawa zino ye Seta High Kigombya campus. Nenvaawo waliwo bitatambula bulungi nengenda ku Talents College nakolera sine yange ey'okuna. Bwe nava ku Talents College nengenda Kasawo Seat of Wisdom Kasawo nemala sine yange ey'omukaaga. Bwe namala sine yange ey'omukaaga negatta ku MTAC nenkolayo certificate mu computer science. Bwe namala ko certificate yange nenjoininga Kampala University nenkuguka mawulire. Ndi munnamawulire nange ndi musajja mufumbo ssebo era nina abaana. Nze nsuubira nange akalulu ka 2016 omwami ono navuganya naye ku bwa meeya tebyatambula bulungi. Ne bansaba be natambulamu ne baŋŋamba lwaki tetuyugumyako ku parliament eno. Kalulu akawedde 2021 najjanga mu waka parliament era mu kibiina kyange kyenali nkwatidde flag. Ne kati nkomyewo ng'ate ndaba abaliwo bonna mbasinga ku nkizo. Nzaaliddwa Mukono, nsomedde Mukono, nkulidde Mukono. Ebyange byonna biri Mukono ebisinga. Nze director wa The Learners olupapula lwa mawulire, nkugambye ndi munnamawulire. The Learners osoodunonyako weeruli, nze director waalwo n'omulala. Byeyimu ebitonotono ku byange. Good. Koyanza mugana wange. Sebo muna DF. Abatulaba mwina mbalamusiza naddala okusinga abali mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'Emukono eky'essaza ly'Ekyaggwe. Nze Mawanda Alan mu kaseera kano nze speaker wa Central Division y'Emukono. Ndi sekamu aba speakers bonna mu Buganda. Ndi member wa National Executive ali in charge of post-conflict and reconstruction mu Democratic Front. Era ndi member wa Central Executive Committee wa Democratic Front. I am a teacher by profession
and currently I am a public administrator. Nakakulembera nga kansala ebisanja bibiri. Ku kisanja kino nkulembedde nga speaker ate nga naliko ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu kibuga Mukono. Ndi muzadde era nina abaana. Enkizo gye nina nti abantu bangi Mukono bagyenyumirizaamu ng'abasenze kubanga twaniriza naye nze obuzaale bwange obw'ekika ng'omusajja omulangira ate n'obukojja bonna buli Mukono. Mukono navaayo ko kugenda kusoma busomesa era ndowooza nagenze kuvaayo era kugenda kusoma public administration and management. Ne bwe kwali kuwasa era saava mu Mukono. Olwekyo ebyange byonna biri Mukono. Era n'ekisu kyange eriyo abaagala okikira Mukono nga bava bweru waayo. Nze mwenva. Nze candidate akiikiridde abavubuka b'e Mukono. Mikwano gyange abasinga obungi obalaba bali politically fatigued. Olira oli agwa luli n'agwa luli. So nze kabadde nga buli wensaba ekifo nkiweerezaamu n'enkireka ne kigendamu omulala ate n'ensaba ekirala. So ku mulundi guno nsabibwa memba ba parliament. Nyabo munna PFF. Neyanzege abatulaba amanya Nakintu Sarah ku ntebe ya Mukono Municipality MP kadi ya PFF akabonero simu. Nange nesoboddeyo okuvuganya kwene entebe kubanga mmanyi nzenze kadi sana. Era Mukono mba munnesigisiza akalulu kamwe temugenda kwejjusa mu myaka 3 n'ekitundu municipality nja kubanje maze. Nakintu Sarah mukyala mufumbo wa mwami omu mwami Mayanja Steven mukyala mu Yudaya ayagala nnyo Katonda era ndoza yeyeka yenyumiririza mu ddiini kufe n'abali baneno. Then era nasomera ku Aga Khan Nursery School nensomera ku Muslim Girls Primary School ne secondary nengenda Kasawo SS somera amatendo mu Mukono nenyingira Uganda Christian University nenkola bachelors in social work and social administration maliriza masters yange mu research and policy namaze okudefendinga my research so my dissertation so kwe kusoma kwange nengenda Mtala wa Mayanja St. Vax University Canada nensoma leadership obukulembeze yensonga lwaki bonna mbakira abali ku paneno nenvaayo nembeera mu Yali Regional Leadership Center Kenyatta International University era nensoma obukulembeze bwe namala nefuna chance nengenda mu Israel nensoma ebyokukendeeza obutabanguko majorly mu bakyala abali mu politics then ne maka gafe wonna nkozeeko n'ebitongole ebyenjawulo ndi founder wa Shalom Women's Development Network eyambye abakyala abavubuka n'abantu abalimu obulemu mu district nga 7 mu Uganda ndi vice chairperson wa Sub-Saharan Jewish Alliance tuli nsi 17 eza Sub-Saharan Alliance is a vice president nali first chairperson of the Interparty Women's Platform omukago ogutaba abakyala abali mu byobufuzi political parties 10 ndi representative owaba Yudaya ku Interreligious Council so ebyo mbikoze banamukono mbaweereza abalenyo nabo muna kibiina kya NRM nze ndaba Tanzdays Sara Sonko nga nvumula basi nange era njaya n'okuweereza bannamukono balaze dda akabonero nti ndi mwerufu era ngenda bakolera bulungi. Ndi musawo mutendeke ate nga ndi wa Mothers Union nkulira planning and development mu CWF ne Mothers Union. Nkozeeko n'eddwaliro erya Kayunga General Hospital nenkolako n'eddwaliro erya Grade 4 Entebbe nenkolako ku former TLC Medical Center Bajigala nenkolako ku Kims Medical Center nenkolerako na Minister w'abavubuka then Minister Nachiwala Chienji nakolayoko sawa zino nkola ne Demerio pharmacy nkola ne Greenwood pharmacy eyo nongeri mu Mukono masekati mu kibuga ate era nkola n'ekitongole ekyempuliziganya ekya Demerio Telecom MTN Uganda nga nkiwangaliddemu emyaka kati 14
nga nkulira human resource and operations emyaka egyo nga by'emirimu abavubuka abasukka 4 ntonzeewo emirimu mu constituency yange yokka nina emitwalo 18. Those are our aggregators who are carrying our mobile money lines. Okay. Mufunze. Good. Ndi mukyala omufumbo. Mwami Sonko anfukumuddemu abaana 3. Tuleeta n'abalongo very soon. Amina. Webale nnyo. Mukyala nakimira kya NRM mukyala Daisy n'abatanzi. Well, atulaba njagala tutandikire ddala n'ensonga n'ebimu ku bizibu mu municipality y'e Mukono na ddagala ki abakulu bano lye basuubira okubiwa singa baba beesigiddwa namwe bannamukono okubeera nga babakiikira. Ndowooza ntandike naawe Bwami Kajimu. Yes, obadde waliko mmeeya w'ekitundu ekyo emyaka 5 mirambirira. Kasasiro kye kimu ku bizibu ebikyatawaanya ekitundu ekyo ekya Mukono municipality. Wali mukulembeze nga mmeeya. Lwaki olowooza nti bw'otaasobola kukimalawo ekizibu ekyo nga mmeeya bw'oneesigibwa n'obeera ng'omubaka wa palamenti ojja kuba n'eddagala ku kizibu kya kasasiro? Okusookera ddala kubeera member wa parliament kitegeeza nti ngenda kubeera directly involved mu kasasiro, naye nja kuba nyina ebirowoozo ebirungi naddala kuba nti nyina experience eyo. Bwe nali mmeeya nawa bannamukono ennaku 10 okulaba nti ekibuga ky'e Mukono kyonna nkiyonja, era mu nnaku 10 twali tukikoze. Twalina ebisaaniko bingi nnyo ebyali emabega wa Sombe nga bikoze n'olusozi, ne tutema amakubo ne tusobola okuteekayo emmotoka ne tubijjayo. Ate n'ekirala ne tuba nga tukozesezza nnyo site yaffe, dumping site e Katikkiro okutwala ebisaaniko ebyo, ate era n'okubikolamu manyowa. Naye omulimu gukyali munene, era mmanyi bulungi nti tusobola okukwata ku level ez'enjawulo waggulu ate ne wansi ku municipality. N'olwekyo abakulembeze abali mu local government nga balina nze nga member wa parliament nja kubayamba kinene nnyo mu nsonga ez'okwongera okulongoosa ekibuga kyaffe. Naye ate ensonga eno tokoma ku Mukono kwokka, ekubale ku national strategy ku bisaaniiko. Gavumenti ya Uganda erina okusalawo negamba kiki kye tugenda okukola mu bisaaniiko bino, kubanga oyinza okusalawo okubijjamu amasannyalaze n'ebintu ebirala, oyinza okusalamu okubijjamu fertilizers, n'okibaddeko okubeerawo policies ennungi waggulu. Naye ate wansi tuteekwa buteekwa okuyiga nti abantu bateekwa to sort garbage ne tumuteeka mu bintu ebyenjawulo, naddala ebisaaniko ebivunda, ate ebyo plastics, glasses, ate n'ebyuma. Ate mu ngeri eyo ne tukola ne ba business agents abasobola okubanga bakola emirimu egyo nti ebisaaniko ebyo tubijjamu ssente. Bwe tuba nga tubisotinze kitegeeza nti tujja kutwala ebisaaniko byokka byokka ebivunda ne tubitwala Katikkiro, ate mu ngeri eyo ne tuba nga tukozesa maanyi mangi n'amafuta mangi. Bwe nali mmeeya nakola obuvunaanyizibwa bungi, nensobola n'okugenda wabweru nefuna emmotoka y'ebisaaniiko era ennene eriyo kaakati. N'olwekyo nze nga MP kyenyina okukola kwongera bwongezi kuyamba abakulembeze abali mu local government naddala nga tubeera n'eddoboozi limu. Obale nja kudda muganange Mbogo yali mmeeya Mwami Kajimu omuwulidde ayogedde ku Katikkiro. Emabegako twalaba abamu ku batuuze nga bagezaako okulemesa ebimotoka ebiwa kasasiro okuyiwayo kasasiro nga baga nti already ekifo ekyo kyali overstretched. Nebuuza singa onaba olondeddwa ng'omubaka wa parliament olina nteekateeka ky'okulaba nti first of all owakanye ky'abatuuze kye bali bagezaako okukola nti ddala ekifo kiri overstretched, bw'oba okiwakanya ow'amagezi ki? Webale Mr. Kungu Adam, sikiwakanya ekyabatuuze kye bayogerako nti ekifo kiri overstretched, naye nenteekateeka abakulembeze abaliwo tebakoze kimala. Ekituufu bw'otuuka ku kifo nayowe embeera ekuggwako. Emmotoka zitwala ebisaaniiko nga bivunze nnyo, bigenda okuyita mu kibuga kyonna, bigenda biyiikayiika nga biwunya. Singa bannamukono banaaba banneesize ne bantwala mu palamenti, tewali nsonga lwaki tetulondoola, kubanga omubaka wa palamenti emirimu ogumu kujjo
kulondola mirimu gya gavumenti ate loko gavumenti bwe bayekolagana ku kasasiro lwaki tetutuuka ne tubuuza lwaki kasasiro ono aludde nnyo ku nguudo lwaki kasasiro ono atambula mu bantu ng'avunze agenda awunyirira abantu ne bye bagambye nti nno eri gy'ayiibwa balongoosaayo essaawa zino bw'otuukayo tosobola kukkiriza so bwe naba baneesize bannamukono municipality ne bansindika mu paalamenti ngenda kufuba okulaba mu nnaku 10 ezisooka nga ndaba ekibuga nga tekiri ku kasasiro ng'ogenda kikola otya ng'omubaka wa paalamenti ekiteeso kyengenda osooka ng'omubaka wa paalamenti tulina ebintu bye tugenda okugyawo ebimu tewali nsonga eweesa mubaka wa paalamenti $2,000,000 naye ng'etteeka bwe likyaliwo nti zibaweebwa sente ze banaba bazimpadde nja kufuba okulaba nga tusooka ku nkola okuziteeka mu bantu tulabe kasasiro ono lwaki ntwala $2,000,000 ng'enguudo zonna zifumbekeddeko kasasiro n'ekirala omusaala era etteeka eddala ekiteeso ekirala tekijja okuteekayo sente z'obubaka wa paalamenti nnyingi sente zisalibweko batugamba tebalina sente za kasasiro sente zisalibweko wakiri zivuka akakadde nga kamu n'ekitundu bino ebirala bikolebwe bulungi amatala gagende ku nguudo kasasiro ayolebwe ekibuga kigende maaso nga kinyirira okay webale muganda wange muna DF ogayo oli mukulembeze era oli speaker w'emuko division mu municipal y'Omukono lwaki ebisaaniko bikyali kizibu mu Mukono nga gwe omukulembeze and models ki oba alternatives kizowa bannamukono na biki by'osuubira okukola by'otakoze kati ng'omukulembeze mu kumalawo ekizibu ekyo Okay, Neyanza, I think we need to understand the roles of a member of parliament. Basically, zirinya, oversight role, budgeting, legislation and representation. Ekisinga obukulu wano, when I go into parliament, kwe kutereeza a legal lacuna or an ambiguity in the law. Botunula roles mu Local Government Act, divisions zezi vunaanizibwa okuyola kasasiro kyokka ate motoka eyola kasasiro ate ya municipality. So that means ku municipal level balina osooka okutta emmotoka esobole okujja ekoleki eyole kasasiro. Secondly, this was not happening before there is what we call ndoza kikyamu actually kimenya n'amateeka botunira section 8 of the Local Government Act. It talks about okusoloza omusolo n'okukola emirimu kyokka parliament ministry ya finance yaleta policy ey'okurecallinga local revenue to the national treasury. Of recent nga local government is kunganya sente and they could easily okuyola kasasiro sawa yonna kubanga sente zibeera available. Now here comes a moment we basoloza sente zonna and you are waiting for the center to release the money. Ne bamala releasinga sente for 2 weeks nga baweereza lupapula ninga sente ku account zinakola ki tezinatuukako. So before you address that ebirala byonna tuba tunyumyambo ki tulina okuddayo. And I want to thank the Honorable Member of Parliament for Akiso District, Muchala Ethel Naruyima. I led the speakers of Central Region ne tuteeka akanyigo ku government okuleka sente ziddemu ngeza local government than recentralizing that money to the national treasury. Local governments ziberenga zina funds available, readily available any time. Ezibu kyetulina nti roles zibeerawo naye nga sente alina okuzita tannazita n'owulira nti alina onyiga epeesa yagenze mu kuziika ennaku 3 takola ki taliwo. So when I go to parliament njagala kusooka kutereeza ambiguity eyo sente ziddemu zibeere nga zisigala ku loko. Well, mukyala Sarah Nakintu emabegakaawo municipality yayisa sente ezikunukkiriza mu billion 5 okugaziya site ye Katikolo. Ng'omubaka wa parliament olowooza ekyokugaziya oba ensimbi zino okuzikozesa okugaziya site eno kinaayamba okukendeeza ekizibu ky'ebisasiro mu kibuga oba waliwo ebirala ebirina okukolebwa okusingako awo? Neyanzeege pozi tulina ababaka abali opportunists
baleeta ekyokugaziya ekyo nga bo bamaze okugulawo ettaka nga bo balowooza bwe banaleeta okugaziya sente zijja kuba zidda mu bo kati that was one of the avenues lwaki baali bagamba okukola ki okugaziya kubanga bamanyi sente zigenda kuba zidda mu bo ettaka baaligula. That is one. Two, that is not the only solution. Kasasiro atandikira mu maka gaffe waka landfill we yabaawo ekiteezi. I am part of the women in climate change mu Uganda. We visited kiteezi ne tulaba biki ebyagenda mu maaso government ekoze eki those things ne tuddayo ku drawing board. What is the basic yeri ku sensitizinga communities zaffe from household level. Ekyo mbadde nkikola okuyita mu kitongole kyange. Bano yabadde bakolako bin west okujja okutusolozamu kasasiro okutujjamu ssente ago malya nsimbi naye wosensitizinga omuntu right from home nti kasasiro osobola omumanaginga nga tomutaddeemu ssente kisobokera ddala. Ffe ku kyalo kyaffe of course mbadde w'abakyala mu kalulu akakagwa then osomesa abantu sort the garbage. Tulina abantu abalunda bukaberege bajja ne batujjako the wasted food. Basically at my home sibeera na waste kubanga that is part of how to ukendeza kasasiro sibeera na mmere eyo so osomesa community ejo nongamba mu bisorting bajja kusortinga kasasiro ababuberege batwale ebyo ebikuta bigende mu nnimiro oba bigende mu kintu ekirala then tebajja kuba na kasasiro kikyo tunaaba nakyo obucupa n'akaveera. I want to be an advocate okujjawo obuveera mu ggwanga lyaffe kubanga kisoboka when you go to Rwanda teri buveera and they are prevailing. So bwe tuleeta ekyo tujjayo obuveera tugenda kuba tukendezeza kasasiro bwe tusigaza obucupa busobola okubeera recycled. That is one. Two, kyenjagala okolako to bring up innovation hubs. Bana Uganda bagezi abaana basomye ogamba bugambi I'm giving this incentive omuntu yenna anaavaayo okurecyclinga garbage. Tulaba wano omwana e Makerere yarecyclinga obuveera n'afunamu ekintu ekifaanaganyiza nga tiles. What are we doing? Are we putting money mu abo abaana abakola ebyo ebintu bwe bityo okusobola okutujjako kasasiro? Tekiriiwo. So my key area is sensitization, then like okutekawo ezo innovation hubs, then the other thing is incinerators in schools. Tulabye n'amasomero mangi gabeera galina kasasiro naye amasomero gonna gembaddemu board share ku masomero ago. I've advised them to have incinerators. Wherever incinerators, schools babeera ne less garbage. Less, even totally no more garbage. Kubanga basobola okubiyokya ne bibeera nga bikoze eki nga bivuddeko. Then also I am in touch with a company in Israel. I told you I'm a Jew. In Israel. So we are planning how can we recycle garbage, how can we do it. Application yange eri ku third phase. Hopefully by next year mu gw'omukaaga tujja kuba tutandiseeyo ekintu because I'm engaging a few stakeholders that will allow us to do things on garbage. Twalabako bannamukono abamu nga bawakanya ekyebibuga ebirala okubeera nga bisomba kasasiro waabyo okujja okubiyiwa emukono. Nga ayagala okubeera omubaka wa parliament wali badde ow'amagezi ki mu kulaba nti kasasiro simanyi wali badde oba owagira ebibuga ebirala okusigala nga bikyaleeta kasasiro ono naye ne mufuna engeri gye mumanaginga obulungi ng'ekibuga okulaba nga temukosebwa? Neyanziza nnyo ssebo ensonga ya kasasiro eyafuuka nsonga ya ggwanga kubanga n'ebibuga kyemukaaba emukono ne Kampala kigenda kirya n'ebibuga ebirala kubanga n'ebibuga ebirala ebitono bijja kufuuka ebinene mu maaso awo. Kakati tulina ensonga bbiri. Tulina kye bayita kasasiro okutransportinga kasasiro n'eri gye bigenda awo wonna waliwo ensonga kati mbyogera ng'omusawo. Buli lw'olireeta pulojekiti yonna ng'ogyereetedde nga togisomesezza bantu togenda kubeera successful. Kakati ensonga y'obuyonjo ze zimu ku nnono eziri mu Buganda wano. Covid bwe yajja abantu ne bamanya nti okunaaba engalo kya muwendo ng'ate oli twali tunaaba kulya buli mmere naye kati baamanya nti bw'okwata watategerekeka naabako oba osanitayizinge. Kakati kasasiro ono mugazi yeetaaga okusomesa abantu ng'okwata clusters nti kati bano ba butale tubazingeko bonna, bano ba boda boda tubazingeko bonna. It is a full involvement and participation of each and everybody.
kuba bw'ogamba nti osetting roles ne rules oregulating nga bali tebamanyi nti oregulating omala biseera kakati handling yali badde bweti bano aba local government bateking initiative okusomesa abantu kasasiro bamutandika batya okumuteekateeka okutuuka gy'agenda nga bamupakeginze obutapollutinga mu kkubo mpaka wagenda ku tipping land n'ekino ekirala kye njagala okwogerako ne bwe banaagula ettaka eryenkana miles and miles bayinza n'okugula Uganda neggwaawo nti bateekewo kasasiro naye baali baddewo ne investment ey'omuggundu ng'etunuulidde ebisasiro ebyo bwe tubijja mu bantu mu butale oba awantu awalala wonna bidda wano bwe bivaawo tuinvestinge mu byuma ebigaaya kasasiro oyo kuba tekyetaaga kugula miles and miles of land munaazijjawa nkweyanza muganda wange yakatwegata kamanyago ne gwani njagala okusa eddakiika 3 tubuulire gwani era olina nteekateeka ki ku kasasiro n'ebisaaniko mu munisipaali y'e Mukono ng'omubaka singa onaaba olondeddwa Okay. Katondo nnyo nja kusooka ntereze nja kusaba ttiimu yaffe etereze eddoboozi lyo abantu babeere nga bakuwulira bulungi njagala kukomawo ewa mwami Kajimu tugende ku nguudo mu munisipaali eno again ng'eyali meya olyanyizoga nti ovunaanyizibwa butereevu nnyo ku enguudo ezakolebwa oba ezikoleddwa mu munisipaali eno n'ezo ezitakoleddwa if I am to ask lwaki amakubo agamu mu munisipaali eno gakyali mabi ate nga tulina abakulembeze ngamu ababaddewo ebbanga lino lyonna okukola mu bulamu bwange kubanga nti mmanyi nti amakubo gakyusa ebintu bingi nnyo era bw'oba okoze amakubo bulungi kitegeeza nti ogenda kukyusa bizinesi era olaba nti bwe nali mmeeya amakubo ge twaggulawo mangu gakyusa bizinesi mu Mukono kubanga netiwaaka eyo kozesebwa emmotoka ne ziva ku Jinja Road we zeetaggidde ne zisaasaana ekibuga ekyo pasoni yange naye njagala okugamba nti bw'otunuulira ensonga y'amakubo erimu okusooka planning naye okusingira ddala erimu financing era ani agifinansinga kubanga kakati gavumenti sente zeewa local government ziringa 10% ku national budget out of the 10% 8% egenda ku misaala gy'abakozi kati 2% esigalawo nga budget y'eggwanga yonna yegenda negenda ku nguudo negenda ku masomero negenda ku malwaliro which is very very little money nze bwe nali meeya nakozesa ebintu bingi nnyo okunoonya solution ku kintu ekyo naddala nga mpita mu lobbying okugenda nga nsaka mpita mubalina amakampuni g'enguudo omusajja Mose wa Bubeka Construction tuyamba nnyo Ministry of Works tuyamba nnyo okutuwa ebyuma okusobola okukola ebintu ebyo ate ng'oggyeko ekyo nali musaale nnyo okukola network gye ndowooza nti mu Mukono ejja kukendeeza traffic kubanga ekkubo teritandikira mu Mukono litandikira Kampala n'ekyo olina okulaba amakubo ki agwogera n'amakubo amalala okuva e Kampala okuyita e Nakawa okuyita mu bitundu ebirala Ekira ne Mukono n'okusingawo era ekyo twakikola era ndi musanyufu nnyo nti amakubo agakolebwako kaakati ge amakubo ge twayisa mu kanso yange ne tukola ne resolution ne minute ne tugaweereza mu Greater Kampala Metropolitan era gakolebwa naye gavumenti erina okumanya nti Jinja Road lyekkubo erisinga okuyisa traffic mu Uganda kubanga ebyobusuubuzi byonna ebiva mu Uganda biyitawo okugenda wabweru ate n'okuva wabweru okudda eno n'ekyo traffic eyita mu Mukono abannamukono baginako 5% or even less n'olwekyo gavumenti erina okuwa more money e Mukono era bwengenda mu parliament ngenda kukola ebintu ebimu ku nsonga 2
ekirakola nti gavumenti eyongera ssente mu municipality ne local governments endala ate n'ekirala gavumenti etteeka amaanyi ku highways ezisinga okutwala traffic kyetakoze mu mukono. Abalenjo mwami Dunstan, ekizibu ekira kitwale ku makubo mu mukono ke kasoobo ketulaba bwe baba bakola amakubo gano ekiviiriddeko enfuufu okubeera ng'etaataaganya bizinesi z'abantu, obubenje n'ebintu ebirala. Singa in fact waliwo n'ekyokulabirako emyezi mitono nnyo emabegakaawo ku Kampala Jinja Highway ku kyalo ekimanyiddwa nga Kigombya, era abatuuze baava ne bagezaho okulaga obutali bumativu olw'enfuufu eyali esusse ennyo olw'akasoobo akakolebwa akabeerawo nga bakola enguudo zino. Singa onaba olondeddwa ng'omubaka wa Parliament, olina plan kyokulaba nti wabeerawo obwangu mu kumaliza projects bwe zityo? Neyanza nnyo Mr. Kungu Adam. Ensonga enkulu omulimu gw'omubaka wa Parliament kulondoola emirimu gya gavumenti. Ebiseera ebisinga amakubo agaba gakolebwa ga gavumenti okusinga. Ekkubo eryo bwe litwala ebbanga terikoleddwa nga mu stretch eyo gy'oyogeddeyo mu Kigombya, tegeeza ababaka bonna be tulina abamukono baliyitako tebafuddeyo kulondoola mulimu ogwo. Nja kufuba okulaba nga nondeddwa ennaku ezisooka okulaba nga wabawo pulojekiti etambula, ntuula ne bakontrakita ne tumanya buzibu ki. Bwaba tebabawadde ssente balindeko, kubanga kolansi okuva mu Kigombya otuuka kweyigala waali walamu, ne bamusima ne bamugjawo. Ate n'ebitundu bye bakoze babikoze bubi nnyo, tewaliko obuviirako. Kati abalina obumotoka obutono olwana bulwanya okuvaako. Naye ng'omubaka Palamenti nina okutwala obuvunaanyizibwa n'empitako ne ŋŋamba lwaki abantu bano bakoze bubi, lwaki bakikoze mu butali butuufu. Enfuufu eyo empitirivu esse bizinensi y'abantu, ate nga bano bamwami bawanda babadde basoloozawo omusolo, nabo tebaatwalako buvunaanyizibwa kugamba lwaki kontrakiti ono takola wano, naye teyatuwa nsonga. Omubaka wa Palamenti yajjako awo olumu ono aliko neyeekyangamu awo katono, naye era tewali kyakolebwa paka abantu we beesuulamu jjulume ne bayita Mr. Katumba Wamala n'abagamba waakiri batufukirirewo ku mazzi kuba tetumanyi nteesaganya ya contractor ekkuba eryo kali funded by government, project ezisinga ezitali funded by government tezitera kubeera bwe zityo. Fukirirawo ku nfuufu ku mazzi, enfuufu ekendeere kuba bano abantu enfuufu mwegenda mweyonoona ebintu ng'emiceere, sukaali mubajjako omusolo. Bwe naaba banneesize bannamukono municipality n'engenda mu Parliament bye bintu ebimu bye ngenda osooka. Waliwo ekkubo erikolebwa eritambula, lwaki enfuufu eno nnyingi? Balina okubeera ne water bowser nga bagenda bafukirira amazzi. Ekkubo temukola mumaze ennaku nnya, lwaki? Nga mwaweereddwa ssente. Gy'emirimu egyo gisinga. Tuleme kubeera eri kutuula butuuzi mu Parliament nti omubaka alina kuteesa kutematema budget naye ng'ebigasa abantu biri eno wansi abatusindikayo. Well, katukiteeke ewamwe Mawanda. Yes. N'okufukirira obufukiriza amazzi nga abakulembeze ku gavumenti ez'ebitundu nakyo ne kigaana enfuufu okutuuka okutaataaganya bizinesi z'abatuuze n'okubakosa ekyenkanidde awo. Bwe muba nga temukikoze ku local government onaasobola kikola ng'oli mubaka? Yes, nga bwe natandise njagala batulaba omanyi tuwangalidde nnyo mu kye bayita politics of deception. Abakulembeze bangi bafunye obukulembeze nga tebabugwana naye nga bamasitalinga ebikyamuukiriza abantu, even ne we baba tebabikole. Ekisooka member parliament omulimu gwe kola police, naye njagala tu understanding Mukono municipality gye twogerako. Mukono municipality in terms of area it is 210 square kilometers. Goma division has 169 and the central division has 41. Kyokka ekyewuunyisa nti kilomita 25 zeziri tamaked. Kitegeeza tukyali buki? Tukyali bubi. Oba olyawo tunayongerako 18.4 eziriwo under GKMA tujja kweyongeza naye for now ezo ziri tamaked. Kakati ekyamazzi kyoyogeddeko. 1. Ekisooka municipality yeteko okubeera ne equipments eziri ku level eyo, like a water bowser, which we don't have any. Mukono municipality tetulina n'emu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nga member wa parliament
kikuvunaanyizibwako mpulira abakulembeze abakinoganye nnyo nti bo tebasaka era nti mu gavumenti gye bagendamu gye bayita empya temujja kuba kusaka. Ekyo si kituufu. Parliament is a place for a national cake. Kitegeeza omubaka wa parliament bw'obeera eri nga basala cake, you must olwanira peace yammwe ey'emukono. Kakati nga gavumenti erowooza ku procuringa equipments, member of parliament ovunaanizibwa okumanya ministry ya works weba egenda ku procuringa equipments, water bowser, grader na kinaki mukono efunye eki. It is very weird nti tulina minister actually tuyinza obutaddamu funa mu kisa guno nga mukono. We have a minister of works cabinet gwe tusaba naye ku Lutiko, gwe tusinkana naye nabuti fe ababeera nabuti Injeno Katumba Wamala gwe twogera naye olulimi lwe lumu. Naye problem gye tubadde nayo bannaffe abatukulembera bagamba nti nze situula nawe NRM even when ensonga yankulaakulana. Kyokka ng'osanga omuntu agamba nze situula na Katumba Wamala kukigasa mukono naye ate ng'atuula naye kukimugasa ng'omuntu. So tubadde ne problem eyo ey'obukulembeze obw'obukuusa. For me when I come into leadership is to engage everybody asobola okuyamba mukono okukyuka. General Katumba Wamala being a minister for works, you can engage him. No tuba municipal terina, you can engage him. Nomuga nti why mwinako ku water bowsers mu municipality emiga tugina mu tusobola okujja amazzi. So problem ebaddemu poor leadership skills. And that is what I'm coming with. Thank you. Muchala Sarah. Yes, ogenda kubeera mubaka wa parliament. Omubaka si yakola directly amakubo naye abantu bemukiikirira baagala okulaba nga balina amakubo amalungi. Lwaki gwe walibadde omutuufu okubayambako okuba n'amakubo amalungi era ogenda kikola otya nga si gwe agakola directly? Neyanziza nja kwongereza ku Alan kyagambye tubadde n'ababaka naye bali narrow minded, sorry to say so. Balowooleza wano kankuwa ekyokugezaako. I was working with the Uganda Christian University in the counseling department. Kiseera kye nakola nabo UCU yali eyagala okukola ekkubo from Bishop Stage paka UCU wekoma eyambuke ku Dunamis FM. Naye abamu kubazza okubasaba obululu olwaleero ku LC5 n'omubaka waffe abaddeko bagamba Christian University mutuwe ssente ate ffe tulyoke tujje tukole ekkubo. They had a contractor Yohan, a good one from Germany, ye yabakolera munda. And it was so simple okugamba nti we have signed UCU mukole eki ekkubo. Ate bo okubawa ssente nga they have a contractor, that is as if bali baagala kuzirya buki buli era n'okuva nti babadde bakola substandard work nga tewali asobola naziba akola ki kuziba esigisa. So basically eyo mukono tubadde deprived kubanga ababaka baffe babadde money minded nga tebagala na nkulaakulana entono ezze zimwe nga tannafa yali agala tukolere ekkubo eryo from jokers edisalako ezo zonna emmotoka. They requested for 40M nga tebanabakola ekkubo n'abagamba mukole budget yammwe zonna ez'okuyisaamu amazzi biki mumale okuzirya nze nzije nkole ki nkole ekkubo. Okumanya bali narrow minded neyo project bagigaana. Omusajja yagenda kufa tatukoledde eki kubo. So babaka abo betuyina kiki njagala okukola ekinsukkulumya ku Bonga Sarah. One, njagala kweta kye tuyita public private partnership. Tuyina abagagga abasobola okukola amakubo nezifidde ziyingira ewaabwe ng'oggyeko na luno oluli main. So bwe tuba nga tubayina gamba bano bonna ababikolako tukwataganire wamu bakkirize abantu abo okusooka bakole ezo. Ziri kye tusobola okukola. Enguudo za World Bank zizze naye okumanya tebabadde strategic. Enguudo olubadde olulina okusooka okukolebwa bazireka ne basooka ne bakola ate ziri endala. So we need someone who is strategic. Ekyo kyenjagala okukola is okayanira national cake. Olwo oluguudo olumu oluva ku Jokers Park Emikono lwali gazetted by the government of Uganda mu 2025 naye ababaka bonna babaddewo tewali abadde asobola na kujjukiza president oba okujjukiza abantu bonna abakolamu eyo ministry nti bannange this was gazetted for this period of time. Naye kubanga enguudo zabadde bafuula point of reference buli kaseera we bajja okusaba ebisanja kyova olaba tebazikola ki tebazivaako tebazikola. So Sarah ekyo kyenkizo kyalina kyekyo nti asobola okumobilizinga asobola okulobinga asobola okukayanira national cake. Nalabako muganda wange ono president we yajja luli mukisanja kiri ekiwedde
usaidize Katosi namubuzo yagala nkolere ki nagamba njagala onkolere oluguudo ekisanja we kyaggwa nga tayiseemu nengendayo ne mugamba my sister can't you remind the president okapitalizingire oku ekisanja kigenda okujja ng'obagamba banagenza oluguudo nalukola wadde nga nali sinabakola ki kujja nanziramu nangamba ate nkola eki nga nzize mu bukulembeze okitegedde so we need people who can push things forward. Thank you. Ebintu ne bigenda mukyala Nabatanzi emu ku excuses ezivuddeyo ennyo lwaki amakubo mu municipality eyo galinga bwe gali local government eyinza ega tewali ssente zimala amakubo agalina okukolebwa central government excuse y'emu ki kyolowooza kisobola okukolebwa mu mbeera bweti nga buli omu agamba nti ssente ziriwo tezimala kakati nga sinaba kutuuka awo neyanziza ssebo njagala okutegeeza eggwanga nti Mukono eri fragile eri mu ICU oba temunaba kumanya eri mu ICU eri bubi bwe bituuka ku byamakubo baatuteekako n'akanyaga nti ogenda Mukono awali jaamu kati ffe baatuteekako ne mu blacklist nti ewaffe baatuteekako ekikolimo kya jaamu naye byonna bijja lwa nguudo zino Mukono municipality ye generalise East African Transit Highway ebyobusuubuzi byonna bitunuulidde awo ebiyingira n'ebifuluma mu nsi ezitulinaanye zonna nabwe kiti ekibuga ekyo tekyetaaga kwemooleramu nga kuleeta politics nga tetwagala okukulaakulana ekintu ky'omubaka okubeera nga supervisinga ekitundu kye obwo buvunaanyizibwa bwe kati anaamanya atya nti bino byonna bigenda bwe bityo nga Mukono municipality eri mu auto drive omanyi kye bayita auto drive kyevuga kyokka kitegeeza kiri kumpi kutomera tuli ku lubebenu wali kakati ffe abataagala kufiira mu accident ate nga Nabatanzi Daisy anti kakati tebalobi nga tebasaka omusajja ne bwobanga olina obuvunaanyizibwa oggula omunnyo ewuwo omukyala natakugaya nti guweddewo ogenda gugula kakati talina buvunaanyizibwa kugamba nti gavumenti bino bye bitunyokola ki ebitunyiga kati batunuulire abantu abalinaanye gavumenti abasobola oteesa nabo asobola okutuukayo obulungi ne bateesa nabo ne boogera nabo si mulala Nabatanzi Daisy Sarah Sonko bino ebintu tugenda kubeera nga tubyevuma buvuma nga tubitereezezza okusinga okubeera nga abantu batambula ku bye baagala nga balekaabala gavumenti tenaba kugenda Nairobi local government basiba tuga nti tewali ssente zimala kola nguudo zonna kubeera nga zitereera excuse yemu gyetulina okuwulira mu central government so mu mbeera bwetyo ng'omubaka wa parliament ojja kukola ki kakati n'amakubo amalala ge mulabe gakola ssente ziweerebbwayo tezivudde mu nsawo ya individual lwakuba teboogera nti zivudde mu gavumenti ebizibu byaffe priority y'abantu ababadde mu buweereza tebaddeewo kakati ekibuga kirimu ebintu byolina okuprioritizinga ng'ebimu ebisookebwako ddala z'enguudo bwaba bakaayana eri ku keeke ya national bwe lwaki tokaayana n'olobinga oluguudo olwo kubanga lutaataaganya ebyobuweereza bwo tugenda nakulemererwa okufuna bamusigansimbi olwakanyaga kajja naye gavumenti esobola okututeeka mu puroguramu yaayo negamba tugenda kukola luno oluguudo nelukwata n'olulala nkoyaza mwami Omoding Herbert yes ntegezeddwa nti kati abantu basobola okuba nga bakuwulira nga bw'owulidde banno boogera oluguudo olwo olw'Emukono olwo lukulu nnyo mu byenfuna bya Uganda mu byobusuubuzi bya Uganda ekimu ku bizibu bye lulina ennyo gwe mugotteko oguleetera ne jam traffic jam ng'omubaka wa parliament wandi wadde magezi ki okulaba nga ekizibu ekyo kigonjoolwa Neyanziza, allow me take you back to the first issue of waste management. Sorry for coming late, viewers and listeners. My name is Omoding. I live in Mukono municipality. I speak about 10 languages, some not fluently like Luganda, but Munjakusonywa, Genda, Kutambula. I'll be mixing as we move. Omanyi, I resigned a government job to come to politics. Have been in active employment for over 15 years and the senior positions
I'm a telecommunications specialist. And then recently, I also added another qualification in environmental and social impact assessment. Fortunately enough, I was a student representative of Makerere. I just graduated last year, but I'm still a member at the European Union Board of Agri-Grow Project. Now, waste management is not just limited to Mukono municipality. Waste management, a matter that is big. I agree with Honorable Daisy Sonko that it's a big matter, that it needs a comprehensive engagement with all the stakeholders. The NEMA Act 2019 clearly stipulates what is to be done in such matters. Yeah. But when you see the matters, actually the biggest problem with Mukono municipality is political. However, there is a problem in the Mukono municipality. At a time like this, when people are organizing for elections, while we group, that group, some of my colleagues could be part of that group. While we group, they combine themselves, bagenda like Kudiro, kukola strategy to win elections, but not strategy to deliver services. Whatever. They come like 5 people, genda vera mayor, genda vera speaker, genda vera councillor achi, MP. They combine with the, at that time, but take Mukono district constituency south where they come as a team. But now, problem comes when they have taken over the office. They begin fighting. Oh no, they're fighting. Now the elephant, which is Mukono municipality, they are fighting. However, I agree with the ICU statement of Honorable Daisy that Mukono is in a total aquagmire. It's the ICU. And ICU, Olaba Dwaliro. Olaba. So waste management, Gojakulaba. Before you go to waste management, it's a delicate issue. Olaba Dwaliro, Olaba Elgudo, Olaba Vintu, then you say, now, what about waste management? If they cannot, because waste management is very delicate. So it's a leadership issue. And I think my brothers who have been in leadership will bear with me this, that they have failed us, the people. That's why we are here, people of Mukono. Olaba, mayor fighting with the member of parliament. How are you going to engage those stakeholders? Mukono municipality fighting with the district. Garbage is a matter that is not limited to just the municipality, because people work in the municipality sleep in the village. So they cannot only be here when they cannot be controlled when they're in the municipality and not when they're in the district. Then another one, Olaba, leadership limitations. Kampala, KCCA, wanted Badea Agala ku transfer landfill to Mukono. Luachi leader, Avayo Kugamba anti, Chetuagala. There are procedures, environmental and social impact assessment. They would have carried out, would be the one to guide anti, wano, no alternative. Ya kuteka chi landfill. Because people are more in political gymnastics. People ubantu bajas kulenga anti strategy ya winning elections. Si ya kusavinga bantu. Good. Thank you. Kale, atulaba ku NBS TV twagala kuwumulamu katono webale okubango kyatugoberera. Osobola okutesa naffe kati kozesa #NBS debate. #NBS debate ku mikutu gyonna X, Facebook ne other social media platforms. #NBS debate gyoba okozesa tuwumulamu katono butukomawo tukwate ku nsonga z'ebyobulamu n'ebyenjigiriza, but also ne kwezo ez'eggwanga ne